taata nno bamusibye. Bamusibidde ki? Mbu yabba ssente. Ssente ki? Ssente za mwami Njuba. Kati bategedde bate nti taata ye yabba ssente? Babadde n'obujulizi ku poliisi obulaga nga taata asuubirira ssente. Bannange nze ni mu house arrest, sikkirizibwa kuva waka wano. Nalibadde ntambula nti nengenda ntetenkanye nnyambe taata wange ave mu kkomera. Kati bannange awo wensabira mwe bannaffe abakkirizibwa okwetaaya mugende munoonye ssente zimugye taata wange mu kkomera. House arrest giveemu. Va mu house arrest tandika okutambula onoonye ssente ojja kitammwe mu kkomera. Wabula kyenzudde Gatonnya alabika ayagala kutandikawo mpalana wakati we nange. Muyimuka mugende munoonye ssente mujje kitammwe mu kkomera. Muyimuka mugende munoonye ssente mujje kitammwe mu kkomera. Tubirimu obujulizi agenda kubivaamu atya. Kyalo kyampisa omusajja atambula awakulantala buli ssaawa. Naye Peace, ki ekibatabula gwe ne Nakami? Ekitutabula kitya? Nakami agamba wakulanga ekidondi kya wuzi era kyekyakuviirako wayiza bbawe mbu yabba akaberege. Kale neewuunya Nakami ebigambo ebyo byayogera. Ko tulaba Nakami we yakula. Waggulu mutono, wansi munene. Yenna alinga ekita ky'omwenge. Kambuuzeemu. Nakamya n'ekita ky'omwenge balongo? Yee, naye Peace. Omuntu ayinza atyo bbeera nga mulongo n'ekita ky'omwenge. Ati nange kye neewuunya. Ko tulaba nga bafaanagana. Naye Peace gwe. Bannange, abantu ku kyalo kuno bampalana lwakwogera mazima. Nga nze njagala mirembe. Mirembe? Mirembe ze gye nnoonya ku kyalo, sina kirala. Okolerera mirembe. Bannange. Kaakati ate era weebale kunsabira. Navuddeyo. Kugambye. Nkale bye sebo. Yes sebo. Tata, zibadde ngamba wansusuno nawe eddagala ofunakola kintu kyonna. Eddagala? Iye. Dyaki? Baga muntu oba avudde mu kkomero n'okunaba ebbombo bujjeko ebisiraani. Ebyo ebintu bikolebwa abantu abatalina ddiini mu mutima, abatatya Katonda. Essaala yokka emala. Wabula kyokka ate nkubuulira. Mwana wange, weebale nnyo, weebalire ddala okulwana masajja okulaba nga nva mu kkomera. Weebale kusima taata. Kituufu. Naye taata nange kino ekyokusiba nkiyigiddemu ebintu bingi naddala nti buli muntu yeetaaga munne. N'oba olina amaanyi agenkana gatya otuuka akaseera nga omuntu gw'oyita omunafu ng'ojja kumwetaaga oyinza okuva mu kizibu ekimu oba ekirala. Nange nkiyize. Era mwana wange, nkusaba onsonyiwe engeri yonna gye nkuyisizaamu okuva ebintu bino gye byatandikira. Nange kati amazima nagategedde. Era singa tewajjayo obujulizi bwonna kubumalayo, amazima singa nkyali mu kkomera mpookya. Tala nze nakusonyiwa dda. Kakati ky'oba okola, enkoko yaffe eri enjiru empanga, genda ogigoba ogikwate. Tulye twekulise ekkomera. Kale taata. Tugirye kubanga. Kanjinyonyi. Gigobe. Maama, ekituufu kiri nti ssente zo zibuze. Naye tusaze magezi ki okujja taata waffe mu kkomera? Ekyokujja taata wammwe mu kkomera nakibalekedde. Kubanga nange nkoze bingi ebiyamba taata wammwe nga mumundekera. Nze ndaba tukulwana nsobi okunoonya ssente ze tutamanyi na muwendo. Kyo kituufu. Tetumanyi bungi bwa ssente ki bwetaagisa taata kumujja mu kkomera. Eggulo mwagezeyo mu kkomera temwazibuuziza. Kati mwawadde munoonyeeyo ki? Twabadde
Tuli tugenze kulaba taata waffe. Kati mukwate kubo muddeyo. Mubuuze sente mmeka ezeetaagisa okuta taata wammwe. Ndowooza era munnaye magezi y'aba agenda. Kubanga nze ndi ku house arrest sikkirizibwa kuva waka wano. Eggulo si gye wabadde? Gye nabadde. Teyakulabye? Yandabye naye muneewa naddamu nandaba kiyinza okunzaalira eminyira. House arrest nagikuggyeemu. Noonya ssente, onoonye ssente ojje taata wammwe mu kkomera. Bw'omunaamala omujja mu kkomera ye yennyini akukwata akuze mu house arrest. Kubanga house arrest tugyetaaga etuyambako okukukugira okwenjera ko Natalie oyenjera n'oyenjera n'otuuka okubeera nga gwoleta ebisiraani ebitajja taatawo mu kkomera buli ssaawa buli kadde. Filipo kulika ekkomera. Weebale kunsabira. Kusabira kyokka. Ate ekirala ki? Omanyize ndi muntu wa mirembe. Kati okuva lwe baakusiba emirimu gyange gyonna nagireka nga ndi ku kintu eki gwe kuva mu kkomera. Naye nga buli wenjja ku kkomera ng'omusirikale mukambwe nga nange ayagala kunsiba. Kwe okuvaayo nga totegedde kyenkoze naye nga mbadde nkola. Weebale omutima omulungi ogwo mami. Kale ssebo naye ng'omanyi ekyakusibya. Kiki ekyakusibya? Bansiba lwabula banamaliza certificate. Filipo zuukuka mukyalawo kennyini Nakamya ye yakusiba. Baagalana n'omusirikale. Kati Nakamya yagamba omusirikale tebasobola kwagalana ng'okola ki nga wooli ojja bamanya. Kati omusirikale n'asala amagezi n'akusiba. Naye Nakamya nga tandagangako kabonero konna kalaga nti alina omuntu omulala gw'ayagala. Kaakati anaakakulaga atya ng'obadde munda? Akabonero n'akalaba otya ng'obadde mu kkomera? Ekitegeeza mbadde mu kkomera lwa Nakamya. Ate era okyasibwa nnyo. Eki? Nze nkulabuddeko munnange. Nze saagala ntalo njagala mirembe. Taata, enkoko yaffe nginyonyiza buli wamu nesigiraba. Enkoko yaffe erazeewa. Ate nze mmanyi ne buli wamu nkebeddewo wengisuubira terabika. Obuuzizaako ku batuuze. Neetaata, kati mbuze batuuze eki nga tuli mu mpalana nabo. Naye era obuuzaako ku bano abalala abatatuwalana. Golo abantu bonna batuwalana. Bwe genda ng'obuuzaako mu bano abalala bitukolagana nabo. Tulina okuginoonya tulina okugirya enkoko yaffe. Bampayiriza munabba ssente za njuba era bagamba watali zisasula sijja kuva mu kkomera. Awo tewali buzibu. Sente tuzinoonye tuzibawe. Tiwali buzibu? Tiwali buzibu nga ndi mu kkomera. Ate gwe nakukyaye gwe toddamu nakwogera. Sigwanumiriza mu bunabba ssente. Mazima nosamwasamwa ebigambo byobutalina ku mutwe n'amagulu ng'ate okiraba nti omuntu akurikodinga era n'ogenda maaso n'okwogera. Kati n'obusika mbukuggyeko mbuwadde Natalia. Vaano genda. Vaano sagala kutunulako. Taata kakana. Nga lwaki nzikakana ng'ali awo? Ebisigadde tunabiraba ng'ovudde mu kkomera. Vaano genda. Kigende kiveho kirabe. Kiva kulyose. Kale wamma. Kakati ky'oba okola. Gende waka. Ogambe maama wo atole ku miliyoni 8 ze twajja ku kyako. Atoleko ssente bano ze baagala ozireete musasule mbe mu kkomera. Eyanguwa. Mama Shako. Jebaleko nnyo. Kale Dickson, nawe jebali. Kale nnyo. Kakati otulabiddeko ku nkoko yaffe. Nkoko kyoba? Eno empanga yaffe ennene enjeru. Yabadde ki? Enkoko yaffe yabuze. Naye enkoko yammwe yennene. Ndyera nnyo okugiraba mu lusuku lwa mwami Gatonnya. Wagenzeeyo ko? Gyenva. Neera enkoko yo teriiyo. Kakati bo wababuuzizaako? Mbatya. Kyogamba naawe batya? Tubatira ddala. Kakati eyange ogiraba yiiyo esiiba ku muguwa wekwewonya entalo n'abantu abo. Era kati neyaffe tugiraba tugenda kugirya okwewonya empalana n'abantu abo. Gwe oneesimbyemu naye tomanya ni gwe weesimbamu. Obuzibu bwe nnina
saagala kumanya ani yaani bwe buzibu bwange. Toyagala kuntegeera? Kale katulabe kunze naawe ani asinga munna amagezi. Gwe bulijjo tokimanyi? Bulijjo tokimanyi nti ndi mugezi ku ggwe? Bw'asiba bba wange saamugyayo. Bw'asiba bba wange saamugyayo. Kati olwaleero njagala okitegeere. Nze mugezi ku ggwe. Leero kizuule nti ndi mansitawo. Bulijjo mpalana nga nze simanyi. Kale kati twewalane okuva ne leero. Okwewalana obwewalanye? Piisi, byogamba okwewalana. Abantu beewalana dda. Abantu twewalana abantu. Nja kuwalana ne wooli nkusengulewo oba ompita muntu. Tewali buzibu twewalane. Tulabaani naani ani yaani. Twala eri kyakiringa n'ekidondi kyawuzi. Magezi. Wanji maama. Kulikayo. Ovuddeyo maama. Ate ng'okomyewo kana taliyo mulesewo. Taata abadde ansitidde ku poliisi. Ng'okoze eki? Lwaki nagamba amazima muyabba sente za taata Dickson era n'obusika bunzigyeko abuwadde Natalia. N'abukuggyako n'abuwa Natalia? Ye. Kati nze mbukuzizzaako. Yiyi ng'ate mulese ku poliisi ng'asumika Natalia obusika. Ng'amusumikira? Amusumikira mulamu. Katonya abadde ki? Omuntu bamusumikira afudde. Era byamusumikidde mpewo. Wamma mbukuzizzaako obusika. Niyanzanyo maama. Wamayingira mu nnyumba olubeere mu busika bwo. Gwe musika ng'abumuwa. Ekkomera simanyi limulinnye ku mutwe. Ne bannayiga Gatonya abadde ki? Kati kave mu kkomera ajja kundaba kajja mujjutuka. Naye tugenda kukola tutya okukomya empalana? Empalana yo si yakuggwaawo kubanga bo bano famire ya mwami Gatonya buli lunaku olukya bongera kuseesamu buseesa kulaba nga empalana eyongera kukula. Anti ffe tukosa ebirala ebyalo byeyongera bwongezi kugenda mu maaso naye ffe tudda amabega lwa mpalana. Kituufu naye nolowooza ekosa byalo byokka oba kyalo kino kyokka naye ekoseza wamu ne famire ya Gatonya ate kati tali mu kkomera. Yakoze ekyati? Yabba sente zange ziri ze nagambako mu bbaasa zezaali mu bbaasa ku kameeza. Kyogamba mwami Gatonya si minisita wa mpalana kyokka n'obubbi mubbi. Kaakati nno wetwogerera kati awezezza ministries esooka ya mpalana n'ey'obubbi kwotadde mubbi ekyenkomeredde ate si ye yekka naye ne kitabani kye gukazi gwe bonna babbi. Kati tulina ekizibu kinene ku kyalo. Olabye otya bwe tukola miitingi y'ekyalo ne tumwetondera oba kyekigenda kukomya empalana? Tekyandibadde kibi naye ekyo kyoyogedde nakikola. Nze gwolaba nasituka ninkwata ekkubo neŋŋende wa Gatonya neneesiriwaza nze kennyini nembeetondera boolaba abo baagaana. Kyogamba wamwetondera n'agaana? Nabeetondera bulungi nnyo kye baakola ekyamaanyi nnyo kunvuma nembavaako bukumbu nga nkuyege ku ggi. Awo nange simanyi kyakola. Era nkubuulire simanyi kye tuzaako naye nga tulina obuzibu ku kyalo. Ovaawa. Nabadde ngamba nabadde nvaano nakubuulidde gye ndaga. Tonsiruwaza mbulira watufuwa gy'ova. Nva waffe. Olina nkolagana kino owa poliisi? Owa poliisi aliwa yenna? Owa poliisi y'ekyapisi. Ng'oggyeko ekyokukolagana naye akuggye mu kkomera. Sirina nkolagana ndala naye. Gye nkomye kuwa emirembe n'otambula buli w'oyagala n'ogenda buli w'osanze gy'okomye kumpisaamu amaaso n'obutampaka kutiibwa naye kati nnyabo kyekiseera omanye ensonga lwaki nayimbawo. Lindako omuntu okuyimpawa bulijjo sikimanyi nti abaako n'ensonga. Kati bw'oba togimanyi okuva n'olwaleero ogenda kugitegeera ogenda kumanya ensonga eyo lwaki nayimpawo olekerawo okummanyiira n'okumpisaamu amaaso.
maama taata agambye nti ku bukadde 8 kyakubwe yaliwa tolako akakadde kamu n'emitwalo 10 ogiwe taata Dickson. Nga taata Dickson tumuwazaki? Mbuzize. Taata wo namuyita ne mutuuza. Namubuuza mbuliro bamanyi ku mayitire ga ssente za taata Dickson. Nangamba tamanyi mayitire gaazo. Kati essaawa zino agamba ati ambu alitutoleko akakadde kamu emitwalo 10 tukawe taata Dickson. Mwami Njuba yasibako taata amatu ga mbuzi kumuliisango. Kati ddayo omugambe obukadde bwe 8 buli seefu. Naye nze siri mwetegefu kutolako wadde olw'ataano mbundu wa taata Dickson. Okujjako nga Gatonnya yennyini ayogedde amazima n'ayogera nti ssente za taata Dickson amanyi amayitire gaazo era atubuulira naki kye yazikolamu. Taata akooye ekkomera. Kwe kusala waakwate ssente aziwe taata Dickson wadde si ye yazitwala. Kati agume abeereyo mu kkomera poliisi ekole ogwa yeenoonyereze yo poliisi ejja kuzuula ani yatwala ssente ezo. Bw'enaazuula nga Gatonnya talina musango ejja kumuta basiba yatwala ssente. Naye poliisi ng'etwala obudde buwanvu nnyo ng'enoonyereza. Poliisi wetwala obudde ng'enoonyereza ekkomera ne livaawo nti taata otalina wakubeera. Naye maama taata omuviiriddemu ddala bw'otyo. Si kumuvaamu, njagala kuzuula mazima. Njagala kumanya ni yatwala ssente za Njuba. Nkooye okutambulira mu bulimba. Aha, Peace. Ndio se nkusinyana. Gwe muntu wekka asooka kunnyamba ku Philip munoonya yadduka mu kadukulo ka poliisi. Mbadde mayite Philip omwe mwamuta. Tekwali kumuta. Philip twamuwa police bond. Ngatekedde okuba nga yeyanjulanga ku poliisi. Naye okuva twagimuwa Philip yabula yekweka. Philip nina gye musuubira naye wala nja kwetaagizamu ka transport. Transport alinga mu ssente mmeka? Kandabe ndowooza ennaku zino transport yeekanamye naawe obimanyi. Amagenda 7,000 n'amadda 7. Gattako ez'okulya mu kkubo n'eza booda basi weenanteeka okunnyongerayo ewaabwe. Kati ndowooza lawundi figa gye 20,000. 20,000? Philip abeera Lukungiri Kanungu oba Kisolo?